nga bulijjo abalabi baffe abalungi MK Master ku muzindaalo wano MK TV Uganda ogamba mutya abatulaba eyo bakasitoma baffe abalungi oba balabi baffe abalungi nyongera okubategeeza nti likinga, subscribinga ate commentinga bannange gyokoma okulikinga kitukolera nnyo wano ku ntimbe zaffe ne ku mukutu gwaffe guno saako n'okucommentinga n'okusharinga by the way gende maaso kale nno kasitoma waffe omulungi akabina teeka ku ntebe ebigere ku dongo amaaso ku lutimbe weetegereze MK Master nga bulijjo azze okunnyonnyola akatubagiro oba okutubagiriramu ng'akutuulidde mu ntebe tutandika ne muwala wa human resource ng'akwasaganya munne ambuuza ajja amusaba okuddako ewaka omwami wamukubidde essimu ambuuza nti olaba nze mukamaawo olutuuka wano wewabaawo emergency yonna nfuna wa booda yajja n'agimaliriza oba n'agenda ewaka nannyamba ate ggwe ki ekikujja ku mulimu wakatuuka tonnabugumya na ntebe olaga wa mwana gwe onaamunnyonnyola nti mukazi munnange nsaba ontegeere nina emergency kyekutwala essaawa eno ng'ekujja ku mulimu nina emergency amasaati bye biki byonnyumiza amasaati nabadde sigorodde essaati omwami azze ate omwami wange tasobola kwambala bikammulo naga lwaki tossaayo omukozi omwami otamanyi nti okola olwo nalwo olutalo ku sayidi eyo kubamu ku bakozi mu Julex ali eyo atoba na mbeera ye kyokka nyongera okujjukiza nti Julex Property Masters be bakuteeramu akasente mu mirimu gino naddala akatubagiro wali ku Bugaud Films Official basaamu akasente mwana muwala owa Lozic Juice naye akola kyamanyi okulaba nti ekyokunywa kibaawo abazanyi ne beeyagala ataawo ne tudda ku muzira saabazira owa Dishant Apartment wali okyamira seguku n'ogenda ekatale mundaawo omukyalo oyo Mariam naye akola kyamanyi okulaba nti abazanyi bolaba mukatubagiro wano baba bulungi beeyagala ate banyumirwa embeera kale no munnange gwakyali eyo ngezaako kunnyonnyola nti singa obeera mwana muwala n'ofuna omulimu sooka okkanye ne bbaawo amanye biki ebiri ku mulimu nabyo ebigenda mu maaso nakyo ekyetaagisa oleme kusikangana mugwana bbaawo olw'ensonga tosobola kukola mirimu gya bakama bo ne gitereera tosobola kutereera ku mulimu gy'ogenze ng'omwami akutadde ku pressure ebintu ebyo birwanagana obufumbo n'okukola kati abaana bawala bw'osalawo okukola kakasa nti omwami wakkiriza bw'aba aganye tuula kakkanya akajanja amaliriza ebyeyo kati omulengero ono otalo olwafunye ku mulimu lwa mwami kuba kasimu omwami ayagala agenda golola amasaati naye gwe omuntu omukulu oba omuganda ali wano otegeera kye bayita amasaati ogagolola omwami ne kyaba ategeeza oba okimanyi tufubutuka eyo tuddako eno ewa mwami waffe alinga administrator abaliira ebitabo bya Julex abuuza omuwala ono gwe owandiika abakozi ba wano gw'olina okusasula okulaba abakozi ba wano nti bafunye batya batambudde batya lwaki tolina records zimala ku bakozi ba wano namugamba mukama wange records zinaalibadde nazo naye wano waliwo obuzibu tulina omutawano w'omukyago bayita Monica naffe tetumanyi gye yava naye Monica yatwala buli kimu kumpi overall ku buli kimu wano n'amubuuza who is Monica era Monica yaani mu kampani muno n'amunnyonnyola n'amugamba mukama wange ebyo biwanvu ojja bibuuza abansingako abakusingako be baani eno ensonga egwa mu ofiisi yo byembuuza bigwa mu ofiisi yo kale mu bwangu ddala nkusaba obinnyonnyole ate ontegeeze lwaki era ani yaani Monica atandika atya okubeera mu kampani ng'asalawo ng'akola buli kyayagala nyongera okujjukiza omulabi waffe omulungi nti vidiyo eno giwa ekigalo likinga mu luzungu sharinga saasaanye mu Luganda commentinga baako kyoyogera kuko kale okwasaganye buli kimu awo wennyini ffe nga aba MK oba MK TV media tuba tufunamu wetufunira essanyu naffe buli wogirayikinga waliwo ekyenjawulo kye tufuna buli wo commentinga tulina akamwenyumwenyu ke tufuna eno buli wo sharinga n'omulala akola ki alaba n'amanya omulamu oguli mu ka video kano oba omulamu oguli mu kafirimu kano naye nga temwerabira nti omukulu Yusuf Kinene
abatumidde nnyo director w'omwaka, director asinga mu byonna, omukulu ya directinga ate ya producinga akasaale akuleetedde akatubagiro. Kalabe kategeere kamanye who is the katubagilo, the katubagilo on chat, the katubagilo, the only moving series the only moving series on our YouTube channel Bogado Films Uganda. Genda yo kalabe wano ffe tukuwawi katono nnyo akaliyo, katono nnyo akatambula side eyo gwe ne tukutuma ogenda okeerabire, so gamba tukumalirayo buli kimu. Tulaba mwana mwala ono annyonnyola munne nti ebintu ebyo bifu ate nga n'emirimu gye naye ng'omuntu gyekyanze gimufuukidde ekizibu, omugamba gwe bw'otategeera ekyakuleeta wano omulimu tolina. Era sirina chance nze siwa bafeeri ya mirimu. Bw'oba oli oyagala omulimu kakasa ky'oliko okitegeeze. Kati nno ng'owulira nga tomatidde mbyolabye wano, duukira ddala ku Bugado Films Uganda olaba akatubagiro kano gye kava ne gye kasembera kajja kunyumira. Oli ne MK Master ku muzindaalo ku MK TV wano nga akunnyonnyola bambi entubagiro, omuntu atubagira atya. Tulaba omukulu akola ku nsonga y'okunoonyereza ebitabo bya kampani eno bibadde bitya n'okubibalirira, gwe twandiise administrator ali mu kuyitaayita mu bakozi ba Julex abuuza ono ye chairman owa human resource, nga tuvudde ku mwana muwala oli amunyonyo mbuuza bano bajja batya, abakozi baliwo batya, ebitabo bitambula bitya, gamumyuse gamukanuse. I was ekimbozi yemu sisalawo mukama wange ebintu byonna mbikola ogwange ngukola naye Monica yensonga lwaki ebintu ebimu sisaba bikunnyonnyola wano. Kati nkusaba weyongedeko mu maaso ku office esingako. N'amubuuza nti nasoose wa Derek we muvaako nzizeewo naawo ngamba ekintu kyekimu, mwe bantu mwe mbeere serious. Eno kampani erina okubeera nnambulukufu mu bitabo byayo, era y'ensonga lwaki nsasulwa. Kati gwe bwonziza mu maama awunya taata mbasitegeera ekyotegeeza. Musajja gwe njagala obeere serious, njagala obeere muntu mukulu. Eno business si ya mamawo, si ya taatawo, si ya jjajjaawo. Njagala bitabo bya kampani biyimiridde bitya. Full stop. Nyongera okwebaza mwenna bagyekumiddeko eyo abali MKTV Uganda abane mwebale kugyekumirako, mwebale kuwagira, mwebale kusharinga, just gwe sharinga, likinga, commentinga, ekintu kyekole bisigadde bijja kujja byokka. Bannaye tulengera omukulu ono administrator ng'atabusa gyeyo n'agumbuto omwana omuwala amugaa munnaye taata yamba bino ebintu sikkirizibwa kubikugamba, sinze ew'okuntikko ambuuza ow'okuntikko yaani tojagendako mu ofisi ya Madam Monica akunnyonnyola osanga ye anaakubuulira ekituufu, naye nze wano sisobola kukubuulira byonna ne mbikola ki ne mbimalayo. Nziramu okujjukiza muganda waffe nti kafiimu kano bakayita akatubagiro kasangibwa ku Bugawudu TV Uganda, Bugawudu TV Official, Bugawudu Films Official. Gwe gyoba ogenda yokoolabira akazanyaako wano tukuwa just review na kuflashingirako mu maaso kiki ekiri mu episode eyo, kiki ekigenda mu maaso mu lugero luno. Ozibula amaaso osobola okugenda okufuna ekituufu ekiriyo. Naye nga nyongera okwebaza omukulu Kinene Yusufu we bali kwata bendera ya Uganda Film Industry, kubanga otuleetedde abazannyi ab'enjawulo. Omwami oyo yakuleetedde abazannyi nga Stella Semayinja, n'akuleetera Jackie nga naye yali mwana wa Semayinja, Red Prosi, Kaweke, Detective Ben, bonna abo ogenda kuddamu balabe mu katubagiro. Gwe beera mugumu yonna gy'oli, amaaso teeka ku lutimbe, akabina ku ddongo, munne w'oku ntebe, ebigere ku ddongo, ntegeeza ku ttaka, olinde ekigenda mu maaso. Ng'ate teweerabira olina MK Master ku muzindaalo ku MK TV Uganda. Tukwebaza nnyo, tukwebaliza ddala. Gwe just genda mu maaso okutusasula naawe, kulayikinga, kusharinga,
kukomentinga nokulaba bwewula notification bbeera eyongeze gikone mukonyi ogenda olabe wakabeera aliyo olabe kiki ekipya kibaba bakuleetedde. Tusigadde tuli wano ku MKTV Uganda ne MK Masters. Nyongera okutumira mugana wange AK Master omukulu DP sebo DP Master nawe sebo tukwagala nnyo okusingira ddala twetaaga nnyo amaanyi mu bintu bino. Abaana